Leero Uganda yegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakyala ng'emikolo emikulu wano mu ggwanga giyindidde mu disitulikiti ey'Ekyankwanzi era nga Pulezidenti Museveni yabadde omugenyi omukulu. Wabula bba abakyala abakola omulimu gw'obuvubi mu disitulikiti okuli Buvuma, Mukono, Kalangala wamu ne Wakiso olunaku luno tebalukuzizza nga basazeewo okusinkana bannamateeka okuva mu bitongole ebirwanirizi by'eddembe okubalombojjera embeera gye bayitamu. Tulina obuzibu bungi mu bizinga, abalala era toyireti tebazirina. Tetuli basanyufu ngaffe abavubi kubanga eddembe lyaffe bagityobodde nnyo ngaffe abakyala abanyigira mu buvubi. Isanga nga amateeka agayisiddwa ganyigiriza abakyala. Ensinkano eno eyindidde ku Dasibalina Hotel Bulenga ng'abamu baagadde n'okwoza ku munye nga balombojja ennaku gye bayitamu nga bagamba nti ennyanja mwe baali bajja ekyokulya amagye g'abagobamu nga kati abasirikale be bavuba olwo bo ne babassa emiggo. Gakwata abavubuka ababadde bavuba ne babawa obutimba ne bamugamba ng'ojja kunvubiranga era biponyoka abavubuka ababadde tufubisa ffe abakyala amagye gaabakwata ne gabawa obutimba ne gabawa yingini n'amaato babavubira nga bo bakola ki nga batwala. Ate kaakano n'omuntu asasudde ssente tewakyaliwo nateeka liri erigamba nti omuntu tavube mu kyondo kubanga bavubanga bwe baagala. Bagamba nti ng'oggyeko okubaligita emigoba nte babasasuza ensimbi eziriyo emitwalo 30 ezitatuuka mu gavumenti ekifiiriza gavumenti omusolo ng'abawanjagidde gavumenti yeeyambisa obukiiko bw'abavubi. Baba wana kuti abaponyoka mu mwezi mulina otuwa sente bweziti abamukene sente bweziti ne bakokota bamanyala bonna bwebute gwagana kuwayo sente myezi ejo gwe bakwata mazi buli lunaku. Bategeezezza nti newankubadde nga leero olunaku lwabwe bo balutwala ng'olw'okukungubaga olw'embeera gye bayitamu nga n'abamu abami babaddukako dda ne babasuulira abaana. Basangamu mukene tebakuddiza babyeyanikira mukene ago majje agali ku nyanja gaffe beyanikira mukene oyo wekala nga bo batunda. Wano abalwanirizi b'eddembe okuva mu kitongole ekimanyiddwa nga Fiani Uganda abakulembeddwamu omutesitesi w'ekitongole kino Shafiq Kajimu balambuludde ebimu ku ebyo bye banoonyerezaako nga bagamba nti embeera y'abavubi yeeraliikiriza ebitagambika. Gwe gumu waliwo barracks byo abantu gye bagamba nti bate benyigira mu buki mu buvubi era ku mwalo gwe wagendangako n'olaba nga mukene bamwanise essaawa zino gyasanga obubuzi obutono bwe bwebaseewo. Kajimu atadde gavumenti ku nninga esse mu nkola etteeka erungamya abavubi eryayisibwa mwaka ogwa 2023 kuba lirimu ebigenda okutereeza ebyenvuba kubanga abakyala mu kiseera kino bayita mu kusoomoozebwa okutagambika. Gavumenti yaffe okuyimirira ku ebyo bye yeeyama wano mu ggwanga wamu ne ku mutendera gw'ensi yonna era mu bunnambiro eteeke mu nkola amateeka agakubiriza oba agalabirira ebyobuvubi ng'esinziira ku bwenkanya wamu n'okulaba nti nno eteekawo embeera esobozesa abantu okwebeezaawo obulungi. Kimulahewe John nga munnamateeka okuva mu kitongole ekya Public Interest Lawyers alaze obwetaavu mu tteeka erya 2023 ng'agamba nti lyakutaasa abavubi nga bw'alambulula. Gavumenti kennyini teriteekanga mu nkola ate ng'etteeka eryo lyali litaddewo emitendera mingi okulaba nti abakyala abenyigira mu buvubi tebakosebwa. Kizza Peter yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agalero.